Olwaleero bannayuganda okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakuŋŋaanidde mu disitulikiti y'Eryantonde okukuza olunaku lw'abazira olubaawo buli mwaka. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'abadde awerekeddwako mukyala we asoose na kuganzika kimuli ku kijjukizo ky'abalwanyi olw'enno emikolo ne gigenda mu maaso. Ng'oggyeko obusiimo obwali obw'okuweebwa buli ssekinnoomu eyayambako mu lutalo lw'okuleeta gavumenti y'ekibiina ki NRM mu buyinza, pulezidenti atadde ku nninga abavunaanyizibwa ku ssente zino okunnyonnyola ku nsimbi ezaali zaateekebwawo edda okuyamba ku balwanyi. Kabandwa, essente ezo zaalagawa? Yes, what is the problem? Because this was long ago, Kabandwa jangu tutegeezeko. Wano abakulembeze mu kitundu kino we basinzidde ne beegaana okubaako ensimbi ze baali bafunye. Ebyogerwa kakati fenye kalukatula sirina na ntambula, sirina kyendi, naye nga nali omu ku abo abaatandikira ddala ku mu ntandikwa yonna. Eno temufunangako ku ssente ezo? Tetuzifunanga. Bw'atyo pulezidenti atadde ku nninga minisita w'ensonga z'eruweero Alice Kaboyo eyabadde yeemulugunyizza mu kwogera kwe ng'ensimbi ezaateekebwawo ng'akasimo k'abalwanyi bwe zitamala, nga wano pulezidenti w'asinzidde n'amusaba ensaasaanya. Twakasaasaanya biliyoni 218. Kati muwulidde bannange, obuwumbi 218 obuwumbi 218 zaakasaasaanyizibwa ku nsonga eyo. Kati zigenda wa? Oluvannyuma lw'obutamatira, pulezidenti aweze nga bw'agenda okunoonyereza ku nsimbi zino. Katugende twekenenye ensente ezo zaali mu mpewo ki? Pulezidenti era wano waasinzidde okugumya abawangaalira mu bitundu by'e Masaka nga bwe batalina kuddamu kutya kuba bonna abaali emabega w'ebikolwa by'obutemu ebyali eno baabalinnya ku nfeete. Ono era talemye kwogera ku kibbattaka n'obukuubagano obw'enjawulo n'alabula bonna abagoba abantu ku ttaka nti kye bakola tekiri mu mateeka. Ate ettaka ero liriko abaliko gwaliguze oba oguze naye oba oguze kipapula kiri kibata tayito tekiva oba toguze bantu ab'ebibanja basigala tebakwatibwako. So this is they are just using your lack of information to intimidate you, and that's why the leaders, the RDCs, the members of parliament should reject this. There is no legal basis. Olunaku lw'abazira olw'omulundi ogwa-36 lujaguliziddwa mu disitulikiti y'Eryantonde ng'abantu ab'enjawulo basiimiddwa n'emidaali.